po jako akawuwo naye bano bakugamba nti buli mwezi baagala obukadde 85. Akatale akoogerwako ke kamu k'obwo obutale 12 gavumenti bwe yaggulawo okwetooloola eggwanga mu bibuga ebyenjawulo okuyambako ku bantu bamufuna mpola nga kano kawemmeeta ensimbi eziwera ddala obuwumbi 2 n'omusobyo ng'era zino zeewolebwa Uganda mu nkola emanyiddwa ng'eya matipo okuzimba obutale buno. Kasula emitwalo 16 okwambuka waggulu nga ssente ezo ne bw'ojja omwezi tozikola nga tugezezaako nnyo okuteesa n'abakanso abatutwala nga balandlodi baffe tebalina kye basobola kugonjoola bo what they are saying right now tusasule ssente ezo. Amasannyalaze gali mu kampuni nga 3. Wetwogerera ng'abasuubuzi mu katale kano bakabatwawa nga Ntwege nga bagamba nti emiwendo egyabaligerekerwa giri waggulu nnyo nga nabwe kityo baagala kanso ebayambe bakenderezeeko. Nsaba abakulembeze aba town clerk n'abatwala akatale ako bajje boogere naffe abasuubuzi tukwatagane tusobole okufuna ekintu ekituufu. So kino tuvuddeyo nga ffenna abasuubuzi nga twerumirirwa ffenna abali mu stores, abali mu lockups, abali mu food court, abali mu manda, abali mu mmere, abali mu nkoko, ffenna kino ekintu kitukwata. Bano enkya leero bakedde kulongoosa akatale kano nga bagamba nti kanso ebyokulongoosa akatale ate nabyo yabivaako dda. Wanga olwaleero obutale obusinga pulezidenti yalagira budde mu bantu. Siiru baataddeko siiru batugamba batubanja ssente nnyingi. Naye abantu tebasobola kusasula ssente z'akatale nga tebalina ssente. Akatale ennyingiza yako ntono. Olukiiko lw'akatale lwonna olw'emivuyo egyaliwo n'aluyimiriza n'aleeta ebbaluwa twewandiise ne twewandiisa kati wayisiwo emyezi ng'ebiri naye teyatuwa lunaku lwa kulonda. Bano bagamba nti obukulembeze obwali butwala akatale kano bwayimirizibwa tawuni Kiraka nga wabula ekyennyamiza nti teyabawa lunaku lwa kulonda bukulembeze nga bagamba nti mu katale buli muntu akola kyayagala. Abasuubuzi abasinga nze ndi wa birime entunda nnyaanya abantu abasinga badduse mu katale ne beeyiwa ku kkubo. Kati webeeyiye ku kkubo ebintu babiyiwa ku kkubo teri muntu ayingira mu katale. Ne tugamba naffe katuleke okusasula gavumenti emanye nti tubanjibwa ki omusolo ejje tuule mu nsonga zaffe. Bano bagamba tulina abantu baffe town clerk ne market master we nti bwe tuteekako ssente nnyingi bajja kulemwa tuleeta abantu era balina zirisiti already kyebalwana balwanisa gavumenti nga beerimbika nti ate bakolera ki gavumenti. Abasuubuzi era bakiikidde tawuni Kiraka ensingo olw'okuggalawo amaduuka gaabwe nga tebasoose kubawuliriza ku nsonga zibaluma wamu n'akatale okubeera ne kampuni ezisolo z'amasannyalaze ezisoba mu 2 nga waliwo n'abantu abatundira ebintu wabweru w'akatale ekintu kye bagamba nti kibalemesezza okukola baba omunda. Ate leero tugenze kulanga bajja batuggalirawo kati olwo gavumenti suubira nti ebeewuliriza obulumi bw'abasuubuzi kyetwagala era si kyekoze kubanga tuludde tugaana okuwaayo twagala tukendeereze ku misolo ejje n'abasuubuzi abafuna emidaala ne bagaana ogikoleramu bone bayingize munda. Tugende mu butale bavusinga obutale bw'amatipu busasula ssente mmeka n'olwaleero baagaana. Akatale kwa mu kitoolo tekaweza working force y'abantu 100 baagala obukadde 85. Obutale oluli abantu 10,000 nyanga jjinja Msoroti Embale bali mu bukadde 325. Amaduuka agasinga gonna amaggale kati singa abakulembeze bano bonna abateekako amateeka gano bajja ne basooka balambula akatale kano tekakola. Ye tawuni Kiraka wa municipal y'Entebbe Charles Magumba ategeezezza nti emiwendo teyagigereka nga y'omuntu nti wabula waliwo emitendera egyayitwamu. Naye emiwendo egyo gye boogerako twagikanyako nabo. It was a process. Nga bw'omanyi emisolo gya local government tawuni Kiraka si yasalawo yekka. Twatwala nabaze process ne tukkaanya ne tugitwala mu bukiiko obw'enjawulo nga bwe bulambikibwa mu mateeka aga Local Government Act. Council neeyisa charging policy ng'eteesemu emiwendo egyo. So emiwendo egyo sinze nagiyisa naye twagiyisa nga ate tugiyisiza mu participatory approach. Ono era ku nsonga y'okuggala amaduuka agambye nti yaggadde waago gokka agatasasulangako kyokka asuubiza nti wakusinkana abasuubuzi bano sabbiiti ejja okulaba engeri gye bayinza okugonjoolamu ensonga ezibaluma. Bo bennyini twali tujjawo kabumbu oyo weekly market bennyini ne bajja wano ne bagamba neddaawe muna abagoba naffe bajja tugoba ekitala bajja tugoba gye tugenda tubeere nabo ffe tukolere wamu ffenna kati bwe babaawo nga balina ekibalumi nga bajja mwagaana okugjawo kabumbu bwe tugamba nti tumugjewo. So ebintu by'akatale
bizibu nnyo byetaaga kubitegeera era nja basaana mu bitegeere mujja kuba musobola okuba nga tujja kubasalirako